Zerukwago swali. Songa ze Congo tuzifollowing. Omanyi nze simala gapostinga fa kusooka ne tubisoma ne tubyetegereza ne tutuuka to a conclusive end ne tuta video. Naye kati twatandika live. Mwasuze mutya nze n'akazuuku kakati. Saawa zino nnya n'eddakiika 22. N'okwebaka ffe twakuvaako olw'ensonga z'e Congo. Kati tukuŋŋaana bannaffe okuva e Congo babaamu, aba M23 babaamu, okuva e Rwanda mukulu Kagame naye kyabadde ankola. Kagame nvaako, Paul Kagame nvaako, va ku ssimu zange. Nze am an ordinary Ugandan citizen eyakukyawa kasajja gwe olw'obutemu bwo. Va ku ssimu ya kati guno muzinga mupya baaguguze. Baaguguze. Kagame obadde weesibye mu ssimu zange kantu gwe va ku ssimu zange. Obuzibu bwange naawe be bavubuka ba FDM 37 be wakuba n'abaana n'abantu be wakuba obukumbi ku mutwe ne bafa eruweeru. Waliwo abambuuza emmotoka zituusewo. Emmotoka zaatuuka dde Congo, abantu ne taking up position. Wee batyo emyezi 3 emabega we nabagamba M23 bali jjinnyiga ne muŋŋamba propaganda. Kakati mu abali okumpa ebimuli. Abula bannange. Sitwaga empome naye ate natandika live eri international. Ekyo tulina okkikkiriza kuba mu ababyogera. Live ebeera international okubeera at a safe side neŋŋamba no. Since we are in a multi-party dispensation, let me accommodate different shades of opinions, okay? Where I host those from different political parties like DP, FDC, UPC, DA, NUP, NRM. But there are political amateurs. Waliwo bakyakayiga ba political novice abangamba nti tokyaza ba NRM. Guno omutwe simu abagutegeerera ba bulaza. Mukole ebyammwe nange nkole ebyange. Nze debate zembeera muzibeera NUP versus NRM. Kubanga betwagala okujjako ate betwagala osikiriza. Secretary General Louis Rubongoya, President Kyagulanyi okumusika okumuzza mu NUP yali mu NRM ate he was so close to Eritu Mwine, Kale Kayihura, Museveni Kabwejumbira. Is a product of Harvard and Oxford. His Excellency Kyagulanyi Center mu agende Cavendish University osoma amateeka. Louis Rubongoya ye yali omusomesa wa constitutionalism. Ne ba meeting by then yali wa people power nga Louis wa NRM. President n'atokota Louis Rubongoya. Louis Rubongoya n'asala eddiro ne tumuvuba. That brain is now with us. Senga president yateekawo embeera nti aba NRM sijja beesemberiza. We would have missed that brain of Louis Rubongoya's caliber. We are now with him. Is the Secretary General of the National Unity Platform. So it is in that context that I'm also hosting NRM people. In my quest actually to recruit them from NRM to opposition. So you political novice, you've got no moral authority to lecture me on how I should operate my lives. Akonkamazi. Abana babadde bansukulumiiko batandise okunkuba malisi zinanzenna nintandika okubuuza bannange nazizza gwaki. Olutalo olukyasinza obba expensive lwe lwa media. Ate oba olutuuse ku nfente tolina kwefuula nti weemalirira mu buli kimu. Kyo nkibagambye oba olutuuse on its top kuba kati we natuuse. Sirabangayo bulive bukyaza baana kuva Kenya kakati ejjo twabadde n'omuna Kenya. Ejjo nabaleetedde omusajja olda we from America. Ba genius abo bava ba greatest genius bali mu America. Bonna bajjaawo ne basomesa ensi. Teriimu bano baana bano abeenu. Eri bamaseeki abaana b'abamaseeki abo. They have no clues about political education,
but they are being driven by their love to host Museveni out of power. But you should not become dictators to us. Understand your situation. Nete mwefura ate abati tugaidinga. Febe mutulaba wano ate we take time to study certain political theories. Okay? Mbakubiriza ekintu kimu musome mufune introduction ku political education. Then mujja kuzimba obwongo bwammwe mulabe nti kyenkola si kikyamu. Okay? Congo ekitambula ebyokulwanisa babideployinga naye Emmanuel Macron president wa Bufaransa olw'okuba alina interests ze Kagame gwabadde akozesa okumubbira ebyo minerals e Congo akyataddewo embeera naye nga essaawa yonna obomu baabukasuseeyo ke Kigali emirambo mingi nnyo ejattiddwa e Goma. Kagame yatta e Goma emirambo nga 2,000. Kagame yakafiirwa abajaasi 3,000 e Congo. UPDF yakafiirwa abajaasi nga 1,000 e Congo. Tuvolaba omukulu South Africa we yatabuka immediately ng'era bakolagana n'oyo Emmanuel Macron na deployinga ayambeko ku Kagame just in case naye ng'essaawa yonna bataddewo embeera ono nga simanyi yayita mu European Union musimanyi basooke balabe East African Community ne Sadaka meeting balabe nga tebalwana. Yeah, diplomacy first always. Diplomacy is at play saawa zino naye nga South Africa ya deploying adamaje gaayo Air Force yayo listed Angolan president eyo Biden gye yasembayo genda. In fact ye ya deploying special force ba ready top be saawa yonna Kagame bandi muyigura naye nga abamuyambako kati nga kino ekisajja kyaffe ekya deal kiri transaction ki Trump Israeli kimanyi kiriso kya Israeli kati Israeli naye ekozesa Kagame okubba ebintu eyewa e Congo. Israeli ng'eyita mu Trump n'oyo Elon Musk bagamba mbusimanyi kabasooke banyigemuko ku Ramaphosa akakanya omuliro. Okay? Naye ng'ate Trump abazanya bye yazanye Syria. Amerika ye yakuba oyo Assad ng'eyita mu CIA. Trump enkeera n'avaayo n'abagamba Turkey ekirimu ng'ayagala okwekweka baali bamusanctioninze n'asembyeyo obuwulira mbu Amerika etadde sanctions kwani ku South Africa. Olutalo luli wakati wa Elon Musk na South Africa ng'ensi kuba Elon Musk naye ayina ebirombe bye yagula eno e Goma mu Eastern Congo ebirombe oba ebyo ebikola batule eb'emmotoka zaakola. Elon Musk naye alinga kino ekigaga ki Buffett Graham. Buffett Graham wekyajja e Rwanda ne kigenda e Kenya ne kijja ne Uganda ebintu bya M23 kwe kuddamu kukola ki okuzuukuka. Kati ne Elon Musk yayingidde mu lutalo naye tugenda okuba embwa ya Elon Musk eri mu Eastern Congo awo era yeesibye kano kakagamo kakuba. Mubeere bulungi mbasaba mujje video ziyinza okutandika obba entono kuba obudde obusinga kati tubuwadde live eri international live eri unique hostinga buli Bannayuganda buli Bafirika but currently tufokasinze nnyo ku the DRC question. Ensonga ya waliyo abagambye ensonga ya Congo wena tugwa nga live egwa guno omutwe sewo gugenda kubeera nga gufokasinga ku international politics, regional politics, international relations, international diplomacy and geopolitics. Akati gwe oba tobisobola jangu buzooyige ntumirako abo bonna abambeereddewo mu kaseera nga banaku bannanga ate baagala ssebombo okunzikakkanya abatowazi oda zaabwe. Temujja kunsobola mu kantu kano siri mupya nnyo. Kano ate bwe buzannyo bwaffe bwe tuyita information warfare. Amerika gy'eri okukozesa okulwana olutalo NATO e Ukraine gyendi okukozesa okukuba ensonga y'e Congo ne ba Museveni ne Kagame. Thank you so much.